The Newsroom, where untold story is revealed. Abagenda maaso n'okubanga mutalaba ku BTN Media Beyond the Newsroom omukutu semakutu ensonga semasonga kwe tugenda maaso n'okubeera nga ate tuzireeta ne tuzanja n'ogenda maaso n'okubanga ate yuziraba abatugoberera kyemukola kya mwendo mungi nnyo nyini ddala mbebaza ne sekwebaza yenna. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenze maaso n'okubeera nga ate alangirira ekiddako ate agenze maaso n'okulabula General Museveni kwoteeka ate n'omulamuzi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. N'omulamuzi Bernard yagenze maaso n'okukola okusalawo okwo. Kakati nno ne bannakibiina kya NRM omubaka Honorable Ssekikubo avuddeyo n'avumirira oboolyawo eky'ensala ya kkooti eky'okujja Nalukoola mu kkooti n'agamba kino tekibangawo okkooti okusala omusango gwonna ogw'ebyobufuzi mu myezi 2 bwe giti nebanga emaze okuguwuliriza n'okukola ensala yagwo. Agamba wabaddewo ko oboolyawo kyayinza okuyita substandards ezigenze maaso n'okubanga zeyoleka mu musango gwa kanso Nalukoola. Honorable Tebandeke Charles atabuse nalya obuka baloya banna Nalukoola bavuddemu omwasi byonna mbikuleetedde yenze Deni ku BTN Media akutuusaako ensonga zino nkusaba n'obumeefu obw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala. Video soko gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka ku speed ya yiri etuuke ku buli sekinoomu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba nga gwe munoni gwo ogusosola ba videos zaffe ogende maaso n'okubanga subscribinga mwomala okunyigaawo akagambo subscribe kona mukadde okajje personalize okateekemu all ofune notification ku mboozi zonna ate ze tuteekayo. Jjukira olunaku olwaleero His Excellency the Ghetto Gladiator Bobi Wine abadde mu bitundu by'eggulu ng'agenda maaso n'okubeera nga oboolyawo aliko meeting ezimu ez'ekibiina zagenda maaso n'okubanga akiyalinga mu bitundu ebyo. Kakati nno gy'asinziridde n'aweereza obubaka oboolyawo obukambwe nkusaba owulirize era onzikirize wano wennyini we tuba tutandikira. Wulira. Tetuli beetegefu okuddayo eri abantu b'e Kawempe kuba abagoba Museveni omulundi ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogw'ekikumi bajja kuddamu bamugobe era badde mubalondeewo Nalukoola. Naye ekyo kyongera okulaga bannayuganda ti bano abantu baatya nnyo ti Museveni akubika nga bwe twamukube Kawempe bwe tugenda okuddamu tukube mu ggwanga lyonna. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agamba nti General Museveni mutiitiizi nnyo wabula era nga bwe bamuwangula mu kalulu k'e Kawempe n'ebyo byonna ebyalimu ebyetobeka mu kalulu kano nga buli munnansi yabiraba n'amaaso ge abiri. Agamba tebibayigula ettama bakugenda maaso n'okubeera nga bakola ekyo ekisoboka ne bwe kunaaba kudda mu kalulu bajja kaddamu era ali confident enough nti bajja beera nga bawangula. Bino ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tubiwulirize. There was violence like never before. Museveni came, brought that, they beat people, they killed some of our friends, but people stood firm even if they were members in a polling station and voted him out. He got shocked. The man shamelessly came out and said, oh, they cheated us. It is NUP that brought that. It is NUP that brought military police. Even when he owns the media, even when he owns the courts, he shamelessly went to court and ordered that judge called Nwamanya to overturn the election. He thinks he's winning, but he's exposing himself even further. So, ladies and gentlemen, let us push Museveni and turn him into opposition. Because in the case of Nalukoola, he's the one complaining. We must turn the tables and make sure our oppressor is now the one running. That's why I'm calling upon you, ladies and gentlemen, to embrace the protest vote and use it in every possible way. Not only when it's time to vote, but before, during, and after. Look for that vote everywhere. Speak to everybody. Vote. Make sure everybody votes. Guard your vote. Don't
youngsters, this is possible. This is possible. We are oppressed. But when we free... His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the Ghetto Gladiator ategezeza inti teri butabanguko bwali bwabadde mu kalulu ng'obwali e Kawempe we bwali bubadde. Era n'agamba gwe mulundi oba oliawo gusoose eryanyigiriza okugenda mu kooti nga abantu bamubba. N'agamba nti bino tebibayigula ttama, leka bibawa amaanyi n'ensonga eyongera okulwana n'okulondera ddala NUP oba opposition. Akaseera katuuke nga ye ate yaakaaba nti banzibye era nga yaddukira mu kooti. Agamba nti bineeno si bipya era ebizze ne bibaawo mpawo na kimu kiyinza muyigula ttama. Ebigambo bino byabatuuze abali mu Kawempe okusinziira ku survey gye tukozeeko sofa. Ekiri mu Kawempe kitokota si kisaanikire. Abantu bagamba kagwake kagutonye bazzeewo ballot paper ne ballot boxes bajja londa Nalukoola kubanga abajja ati ne bakuba abantu abasirikale abali bayine mamba basamba obululu ne bayuza ne bakola buli kimwe fujjo lyonna lye bakola baali bantu ba government tebaali bannalukoola. Wuliriza abantu be Kawempe banyivu. Nalukoola tugenda kumulonda bubi nnyo balangira mitwalo gyalinga ebiri simanyi ebigumukanana amulinde emitwalo 10 wanjitata amulinde emitwalo 10 aleka luno tugenda kukalonda yati teyaliwo bateke n'ennyonyi waggulu kuno nga nnwanyi si buno bwali butulawuno obulawuni tugenda kukalonda ate tugenda kulemerako ne bonna atukuba amakomera matono gonna mu Uganda kalimu abasibe emitwalo 8 bayine be yayogedde eggulu emitwalo 8 Kawempe tuli emitwalo 2 Kawempe yokka abalonzi kati mutegeka amakomera nga fena tujjayo tujja gendayo. Abantu be Kawempe bali mu Kawempe North si basanyufu n'ensalawo ya kooti, most especially abawagizi ba Nalukoola era okusingira ddala abo nnyini abagenda maaso n'okubwa emboko n'okutulugunyizibwa abo abagenda maaso n'okubeera nga bafiirwa ebintu byabwe olw'akalulu kano si basanyufu nga balaba oba oliawo obuwanguzi bwabwe bugenze maaso n'okuba nga buzannyibwamu n'okutuuka okutunula nno bwe rutyo. Okusinziira ku bo bagamba ketonye kagwake oba oliawo balina ogenda maaso n'okuddamu okuwa Nalukoola obuwanguzi era nga bo bagamba ye mubaka gwe balonda era gwe baagala abakiikirire. Jjukira nti over the last 20 years Kawempe badde twaliwa opposition nga tewaliwo NRM agenda maaso nakukwamba ku kalulu ya dom bwat. Njagala nkuwa ebigambo bino bya Honorable Tebandeke obiwulirize. Wulira. N'ebityobola ekitiibwa kya kooti ne kooti okuba nti yandibadde yeetengeredde okusalanga emisango mu nnono z'amateeka ne ku lw'abantu nga tebagudde bbege. Abantu bwe baba basalawo balonde Nalukoola era Nalukoola n'afuna obululu bungi okusinga ku bwa munne eyamuvunaanye. Kitegeeza kooti nayo omusango ebadde egusalawo okusinziira ku maanyi g'abantu. Bw'otunuulira irregularities oba ebimenya amateeka bye bagamba nti ebyetobeka mu kalulu kano byali tebivunaanyizibwa ku Nalukoola ng'omuntu, naye yo nga state erina okukuuma abantu mu kiseera ekyokulonda n'okulaba nga essaawa obwenkanya ate yo yeetaakola mulimu gwayo okulaba nga ya staginga bamasenarizi baayo bennyininyini ate ne bateekangawo akavuyo. So possession ekyaleeta akavuyo tekyali ku Nalukoola ng'omuntu naye kyali ku bakuumaddembe. Nze kyensuubira nti kooti yandibadde etunuulira abakuumaddembe bano abaleetawo obusambattuko mu kalulu kano n'obumenyi bw'amateeka bo ani yabayita, kubanga ne electoral commission yabeegaana ate ku bakandidate si bonna abaali mu kalulu teri yali alina buyinza buyita bakuumaddembe mu kalulu kano era abaaviirako obusambattuko kooti kyeyisa irregularities. Kyensuubira nti omusango guno teguliimu nsa era gubadde gulina gobwa bugobwa, naye nga kooti bwesazeewo ekyo kyennyininyini nga bwekisazeewo nze ndowooza nayo eweddeko ensonyi tekyatya kuswala. Beetoka ekiri mu musango guno nti guzenga kansa agenda okwesigamwako okulaba nga n'emisango emirala mu bululu bwe tugendamu gikyayinza okuba nga gijulizibwa ku nsalawo y'omusango guno. So eno ensalawo mbi nnyo
sinungi n'akamu n'akatono naye gavumenti eyinza okuba egisiteginze olw'okulukirako olukujjukujju n'enkulungo ey'okusalirako emisango emirala eginaalabibwamu vulugu bwati naddala mu kalulu ke tulagamu. Ekiseera kino bw'ogamba nti akakiiko k'ebyokulonda kaddemu kategeka akalulu akalala nga ke kategeka kano akabaddewo era ne kakola obuvuyo obwo bwonna nga n'ekiseera ekirambikiddwa ekirina okutegekerwamu okulonda nakyo kumpi kiweddeyo. Then obanga ayagadde okutyoboola eddembe ly'abanakawempe bo basigalirewo nga tebalikiikiriddwa mu paalamenti kubanga etteeka terigenda kuwa mwaganya na nkizo y'akakiiko ka byakulonda kuddamu kutegeka kalulu mu kiseera ekisigaddeyo ekitono bwe kiti. Okujulira kwo weekuli era kubeerawo ng'eddembe ly'oyo yenna abasaliddwa omusango ne yeekubira enduulu mu kooti endala eddako. Naye omusango guno gulimu engeri ya syndicate era nze kyensuubira nti ddembe lyaffe tugenda kujulira naye kansuubire nti mu kujulira tunaafunayo obwenkanya. Bwe tuba tetufunyeeyo bwenkanya kitegeeza kooti eyinza okwekobaana court of appeal ejulirwamu ejja kwekobaana ne kooti high court okulaba nga bakanya ku nsala y'emu basobole okukuuma pulezidenti yaabwe gye bagenda okukozesaako okusala emisango emirala. Kyemmanyi nti n'okujulira kuno bwe kunaggweera bwe tuba nga tetuvuddeemu na bibala birungi ekigenderwa kya gavumenti kwe kulaba nga bamaliramu ddala amaanyi ab'oludda oluwakanya oluwabula gavumenti n'okumaliramu ddala amaanyi abalonzi okulaba nti ebyokulonda bamala gabigendamu nga tebalina kinyusi kubanga kyannaku nnyo nnyini ddala. Ekirungi n'abamu ku NRM nga Honorable Ssekikubo balina we balaba oba oliawo ensobi. Ebigambo bino bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tubiwulirize bulungi. Wuliriza. Kuva ku nomination Museveni yasindika abatudu be abajaji ne bakola buli kikolobero naye amaanyi g'abantu ne gawangula. Olunaku lw'okumulangirira kyatwala kuteekawo pressure kuteekawo mbeera baleke bamulangirire newankubadde yali awangudde polling stations tekyakomaawo n'okumugazeetinga mu gazeeti y'eggwanga nakyo kyalwawo n'okumulayiza obulayiza bamulayiza mu office kubanga bonna baali batya Museveni naye nga twabagamba Museveni akubika era twamukuba akalulu. So ekyo kyaluma nnyo Museveni kuba yali ataddemu ssente nnyingi nnyo ez'omumusolo ng'ataddemu biliyoni nnyingi nnyo buli kalulusi kumpi akaguze kakadde naye ne tumuwangula. Ekyo ne kimuluma nnyo n'alagira aba NRM batwale omusango mu kooti newankubadde temwalimu omusango gwe baatwala. Ekitabangawo emisango mingi nnyo egyo ebyokulonda egiruddewo okusalibwa naye guno dakiika akaseera katono nnyo ne bagusala mu bumenyi mu bukyamu ne basazaamu okulondebwa kwawo nebonna lukola. Of course kya buswavu naye era tujagena mu kooti ejulirwamu. Kooti ejulirwamu naye bwe neekola kyekimu ffe tuli beetegefu okuddayo eri abantu b'ekawempe kuba abagoba Museveni omulundi ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogw'ekikumi bajja kuddamu bamugobe era baddemu balondewo nebonna lukola. Naye ekyo kyongera okulaga bannayuganda ti bano abantu baatya nnyo ti Museveni akubika nga bwe twamukuba ekawempe bwe tugenda okuddamu tumukube mu ggwanga lyonna. Just mwebereremu protest vote 2026. Thank you very much. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti protest vote come 2026 ekijja kyekijja naye nga bo bamalirivu ekigenze ewala okulaba nga oba oliawo batuwala obuwanguzi bwabwe. Ebintu ebimu ebibaawo tugenda ne tutabitunuulira. Naye njagala nkuwe statement za speaker ze yakola ngalayiza Honorable Nalukola owulire nti ebintu bino byali byakubaawo. Wuliriza bulungi nnyo. Clerk, I will instruct that after this you will have to provide the Member of Parliament all his benefits, including a car, even if he's only going to be here for a short time. I will therefore invite you to take and subscribe the oath of allegiance and the oath of a Member of Parliament. Please. Ngalagira kiraka
agene maaso n'okukwata privileges eziweebwa omubaka azimuwe n'akola ka statement nti newankubadde nkimanyi agenda kubeera wano eno ebbanga ttono naye bimuweebwe newankubadde agenda kubeera wano ebbanga ttono. Quote that word. Think about it. Elaborate it. Think about it into different dimensions or areas. Then you come up with something. Kiteke mu comment section. Kakati nno balooya bannalukoola bwe bati bwe bagamba wuliriza. Kibanyonyola ne baganda bange bakasa omwezi n'abalala nti amateeka galina okuba predictable. Olina okugenda mu kooti singa oba olina okwemulugonya ng'omanyi ki ekirina okukola ki okuvaayo nti etteeka we liba ligamba nti omusajja tayambala sikaati libe kiriya nga kirina wuni siggwe kusanga nga gwe lw'oyambadde esikaati ate nga gwe oli musajja etteeka likyuke ate ligambe nti newayambala sikaati ng'alina ebisambi ebinene ye tumukkiriza ajja kubeera right. So obuzibu bwe tulina era bwe tulabye mu nsala eno nti waliwo ensala za kooti ensukkulumu mu Uganda ezirina bye zaalagira kati gwe omulamuzi woba ogenda kuva ku nsala eyo first of all amateeka mu president gakugamba nti tosobola oli bound by kooti enkulu kye yasalawo Supreme Court. Singa oba ogenda kukiddukako olina okunnyonnyola lwaki mu nsonga eno tokigozesezza naye twawa kooti emisango egisukka mu 30 naye kyannaku nti mu misango gyonna gye twagiwa ne tugenda ne mu maaso ne tukola ne photocopy omusango gwa Kizza Besigye 2 guli pages 12,300 twagufotokopinga ne tugubindinga ne tugenda nga highlightinga buli wamu buli page okuli ensala ya kooti ensukkulumu ne tugenda mu mama Kizza Besigye 2006 nayo ne tugi highlightinga page 108 ne tugenda mu mama Mbabazi page 12,000 byonna nga tubiwa omulamuzi n'emisango emirala gya Sarah Opendi n'emirala naye mu nsala yonna talina musango n'ogumu ku gye twamuwa gwakwotinzeeko n'okutunyonyola lwaki tagugoberedde. So kyennyamiza ate nga kiraga nti ebigambo ebyo bwe bityo. Imagine mu period y'emyezi 2 owuliriza omusango ogusaze naye nga mu references bakuteramu ne case ya Besigye erina page 10,000 va ku 10 wabula page 10,000 mu 3 ddala obwo ebbanga eryo asomye ddi empapula ezo ozimalayo tuuka okukola ensala y'omusango. Anyway, ye Kanso Musisi aliko byayogedde wano. Wali abantu abali balonzi wabula ekyaliwo kyali kyaga nti agasajja gajja nga gasupervisingwa ne minisita omwe yaliwo ne gakubakuba box ate police station zino zezimu kuzayisinga okukuumibwa kwaliko obukuumi bw'amaanyi nnyo ezimu ku mbogo kwaliwo ne mamba 2 nga zipaakinze naye nga batuga nti abakusirikale abaali basinga n'abantu obungi baki basobola kukwata gasajja ne gakubakuba box ne gagenda ng'ekigenda ky'agasajja ago agaali gakuumibwa gavumenti kyali kyakulaba ng'obululu bwawo tebubaliwo. Kakati ensala eno kyetegeeza nti omuntu mu maaso abantu tugendamu bw'anaalaba nga talina chance yakulwangula kalulu nga ye afuna gakanyama nti mugende mukole ki muggyewo bokisi zammwe nga police station nga 10 zijja kusazibwamu akalulu. Tubula nga tuga nti ensala eno za demokrasiya emabega kubanga lwaki gavumenti si yenenyezebwa nalukoole yawangula nga wakati mu buguyo bwonna lwaki bwoteekako obuvunaanyizibwa bw'okulaba nti ate yali alina n'okuteekako bakanyama abakuuma akalulu ako butatataganyisa. Kyova olaba nga kino lukwe lupange era kizza demokrasiya emabega era bintu byonna ayaayaanira okulaba demokrasiya yandiba demokrasiya. Musabire eggwanga lyaffe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agamba bw'ati mbu Museveni alina obukodyo bungi naye naye abulina tajja kukkiriza. Wuliriza. Babuuza nti Museveni alina obukodyo 7 tunabukola butya kadugoloza Museveni asinga obukodyo
tekanawe singa nkyaliwo aina Bank of Uganda aina buli kitongole kya government aina police aina amaje nenkyamulumya omutwe bwaba ina okubukodyo musanvu zenyina obukodyo 10,000 so mbere bezi baguma oyo tugenda muwangula tabatisa na batisa taina yadde nakakodyo nakamuseveni akaddi wada olina mukadde tabatisa tisa just mwina kufuna confidence temukola kyemwina okukola temumutya Museveni akozesa feke nyina akozesa mmwe abantu baffe yemwe mumuyamba okusasitinga ne bumwe munagenda mujjako engalo ajjako awedde so tabatisa tisa so tabatisa tisa bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ekyokubeera nga agaana okujoininga iPod agambye tajja kugendayo tebamumanyira tetujja kwogera naye tetujja kubonga naye kubanga mubbi kubanga anyigiriza abantu baffe baba yagala tutule twogere naye basumula abantu baffe bonna abatalina masango balekera okutemula abantu baffe bakomyewo abantu baffe bawamba bakibalama baddamulira awo tujja kutuula twogere nti bannange mwagala ki kya twagala nfuga y'amateeka twagala kino twagala enkyukakyuka ebeerewo mu ddembe ne bwe muba mukyawamba abantu baffe bwe muba mukyarepinga abakazi bwe muba mukyakola ebikola ebiro byonna byonna tetujja kutuula kwogera nammwe buli kibiina ky'obufuzi kirina okubeera funded by parliament by government ekikiri constitutional DP bwe yalinga yeekulira opposition nge receiving a funding okuzimba political party yayo FDC emyaka gyonna webadde nga yeekulira opposition nge receiving a sente okukola political activities NUP bwe yatuuka nebeera nga yalidinga opposition ebintu ebyo byonna ne bisobola okuvaayo lwaki kubanga sente zetubadde tufuna mu kisanja kimu tusobodde okuzimbako ekitebe nga ne gavumenti emaze mu kulembeza emyaka 4 terina kitebe ekyo tukoze n'ebirala bingi nnyo byemumanyi n'ebyemugenda okumanya ekyo ne kitiisa Mwai Museveni n'agamba bano bali mu opposition bya ddala katujja obulango buno kakati kwe kusalawo baagala basaliwo eyo budget lwaki kiringa kugamba nti omubaka wa parliament wadde opposition naye bwagala n'okwogera ne Museveni baleme musasula musaala so baagala tumale kwogera na Museveni titubeere nga tuula ne batukuba obufaananyi nga bano opposition leader babadde bakola Museveni alaga ensi yonna ti mukulembeza ali democratic ayogera nabo opposition atekewo ekifaananyi ekyo tetuukirako ki ebyo byonna byeboogera bituufu kubagamba nti nemugagola baba balimbi Bobi Wine attisa abaana b'abantu yali bulungi mugagga yamala dde okuzimba ali kuyiika simanyi bazibala mmeka baganda be biki bali bulungi tava ku nnyonyi era wano mulaba bamugulira n'emmotoka bwe bagisasulira misolo teyitamu masasi n'ebirala ebiringa ebyo kubyogerako ki ebyo byonna byeboogera bituufu kubagamba nti nemugagga olaba baba balimbye watandika ddi okundaba okulaba tulina ekivulu kye twalimu kakasa wali okyali muto okulaba mbadde manyi nti okutuukirira okundaba wasooka okummanya asooka okumanya taata w'abaana yaani awo twali kakira myaka emeka egyo yegwe tekigenda kuwera myaka 2 omanyi nga mbadde ngenda kutandika okuyimba ekitegeera kati wewandabira nga ndi star sikyo ngera okundaba musasula miliyoni ne miliyoni ezo na miliyoni najjanga nzikuŋŋaanya zonna so okumala emyaka mingi nnyo ndowooza nze omu ku bayimbi abaali basinga obugagga mu ggwanga sikyo tekirina bbakanga ate ne gyenva ewaffe zeni mutabani wa Ssentamu muzukulu wa Akira muzukulu wa Sitiri Ssentamu bajjajja bange 7 baali bakatikkiro so tiweekanga nnyo okundaba nga yenzenze ndowooza ababadde bagamba Bobi Wine mugagga era nsende n'ebintu ebirala ebifaananyiriza bwe bityo ebibuuzo byammwe byonna biddiddwamu banywanyi muzikirize mbateere wano ate tusinkane mu nsonga semasonga endala zigenda maaso n'okuba nga ntegeka okuba nga amatuusako ku mukutu guno yenze deni Beyond the Newsroom where the untold story is revealed.
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.